Bannakibiina kya FDC batukizza buto kaweefube w'okulaba nga bannaabwe abakwatibwa okuli Sam Mugumya ne banne abakwatibwa mu ggwanga lya Congo bafuna obwenkanya. Bano bamaze ebbanga lya myaka kati 2 nga baggaliddwa mu kkomera lya bannamagye ery'Endolo mu ggwanga erya Congo. Bw'abadde ng'ayogera ku nsonga eno, amyuka omuwandiisi wa FDC Arnold Kaija agambye nti embeera bannaabwe gye balimu si nnungi mu ggwanga eryo. So bannaffe tebali mu mbeera ki nnungi. Ogano basanga olusi n'omulala agenzeko weight ekulaga ey'omuntu nti ki omuntu alina omubiri omugumu n'ogula ngutandise okukola ki okuyika. Bwe twogera n'abasobola okutufuna information ku bo batulaga nti embeera mu birowoozo mu mitima ne mu mubiri embeera yaabwe ndwadde era nga baagala okulaba biki bavayo kuba n'okusibira ku ggwanga si kyangu. Bano era bagamba nti si gwe mulundi ogusoose okulwanirira bannaabwe bano nga bayita mu ambasada wa Congo kyokka nga balemesebwa. Bali abamulina embasi ya Congo mwabali omwalaba famu batuuliza n'empale naye nga tugenze kugenda na ambasada ne baga timujja kukola ki tugenda okutuukawo mamba basirikale ne bakoze ki ne bagaddewo naye nga tetwagenda kulwana kwalaga nti mukidde Kampala twatambula bulungi twava na Katonga ne tuvugana mmotoka tugenda ki batugana kati toyinza kumusaba toyinza kusaba gw'owulira mbu yasaba omuntu wamwe omuteke mu kooti y'amagye ate omugendeko ate nga kugamba nti akuyambe. Okusinziira ku Kaija, bano basooka kuteekebwako omusango gwa kuyingira mu ggwanga lya Congo nga tebafunye lukusa kyokka nga kati bateekeddwako omusango omulala ogw'okubeera abayeekera ba ADF. Hairat Nakaweesa, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.